Calvin Kayanja avuddeyo n'akalira mu Maama Fiina n'abeera nga munnange amugamba nti ebyamutuuseeko yabadde abigwana olw'ensonga nti no Pengepenge yavuddeyo n'abeera nga amusabula. Kaakati nno Calvin Kayanja agambye Maama Fiina nti ekimusumbuwa kwe kukolagana n'abantu abatategeera. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Maama Fiina ne bw'oba toyiga nkakasa bukakasa nti otegedde ekiva mu kuyamba emisege ejalogebwa okubungeeta n'okutawaana n'ensi eno. Ekikubonyaabonya olwaleero kusiga nsigo yo ku lwazi. Abantu abatuufu abeetaaga obuyambi bwo mwebali mu community bakwetoolodde ne ku kyalo kw'obeera. Mu nsi eno kambabuulire Katonda takola nsobi. Tayinza kubungeesa muntu mawanga, tayinza kusiraanya muntu gwe n'oyagala omubbulule. Maama Fiina, Maama Fiina, Maama Fiina, ensigo yo ogisiga ku lwazi. Ke kaseera bw'oba omutima gwo n'okuyaayaana ako okw'okuyamba otandika okunoonya abantu abatuufu si emisege gizunga n'ebikolimo mu nsi eno. Wakwata essente $3 ejja $, n'ogiwa omusege guno. Naye olwaleero ebintu byonna bye gukwogeddeko nakozesa ate nali nkuwa masannyalaze. Ne mu nsi eno mujjukiraani Maama Fiina yakwata $3 ejja $. Emyaka egyo abamu mwali temunnajja ku intaneti nga Penga afeza abantu bonna nti agenda kukola studio. Era ye obuyambi bwa Maama Fiina tabwegaana. Naye mu nsi eno omuntu akuwa akasente ke nga tomuyinaako wadde Oluganda n'akudduukirira mu mbeera kubanga Penga oyo yaferako abantu nti bamuwadde obutwa ali mu ddwaliro era ba Maama Fiina n'abalala ne bakwata ssente ne bamuwa. Naye bantu bange omuntu akutte mu nsawo ye n'akuwa ku bantu engeri gye baagala essente zaabwe bw'otamuwa kitiibwa mu nsi eno bw'oli mukaabya amaziga mu nsi eno olizunga n'ekikolimo ky'ova olaba muli ku byeyo temweyongerako. Penge ebbanga lyakubidde ekyeyo mutunuulire n'abantu abali successful ba Aji Bakaluba n'abalala bonna bayise mu struggle y'emu. Lwaki olowooza nti abalala bagenze mu maaso bw'osigalidde? Byebimu ku bino, byebimu ku bino. Nze neewuunyiza nnyo ku bantu bonna Maama Fiina baawadde ssente nga sirabayo muntu yenna amudifendinga. Maama Fiina ensigo yo gisiga ku lwazi. Find another formula and structure engeri y'okuyamba abantu. Bano bonna boolaba bayaayaana ku intaneti misege egiri mu kuzunga n'ebizibu. Bali ku bikolimo by'abantu, babitrayinga abantu, bakaabya abantu amaziga, bali mu kusasulira bye baakola. Ne bw'oli bayamba oddamu naawe ogenda kuloza ku kibi. Nkubuulira omuntu tayinza kukuba kyeyo myaka 25 Sweden nga talina wadde akasiisira wadde 5 ku 10 mu Uganda gwe n'olowooza gwagenda okumubbulula. Katonda aba amusasula ku ebyo bye yayisa mu bantu era osobola okugwa naye. Find another structure and way okudduukirira okuyaayaana kw'omutima gwo ogw'okuyamba abantu. Naye structure y'okuyamba abantu abaliko ebikolimo ababungeeta n'ensi eno ogenda kugwa nabo. Penge si gwe yandibadde ayogerera Maama Fiina ebigambo byonna. Si gwe yandibadde ateeka omukazi n'omuteekako ekintu nti wamwebakako nga naawe okimanyi tomwebakangako. Nga naawe okimanyi nti omukazi oyo okujja gy'oli kwali kukuyamba na ssanyu. Kirungi wayogedde nti tomwebakangako nti wali omuwa masannyalaze. Naye ddala mwe musiima ki? Omuntu akutte mu nsawo n'akuwa atali Muganda wa atali ki n'akuwa $3 ejja $, okyusa obulamu bwo n'omutuusa mu mbeera eyo. Nkakasa bukakasa mu nsi teri alibasasula naye Katonda agenda kubasiraanya n'abaana bammwe n'emirembe gyammwe ne famire zammwe. Omukama abampeera omukisa. Tubadde tuliawo Chairman Nyanzi n'akomawo mu ggwanga lyattu Uganda yali yagenda akuba nti Najjanjabi Wambono yali yaweebwa akatwa mbu yali yaweebwa akatwa era yagenda akuba nti no bamujjanjaba era bamwaniriza munange be ba family ye okuli mukyala w'omulungi ate era ne good president we Makerere atwogera ku Churchill munange gyevuddeko awo gwe babadde abatandise okuba nti no basabula naye nga wooli awo munange mutabani we ng'amwaniriza ate era ne mukyala we ng'amukulisayo.
Era nga tukyali mu famire y'abasentamu Eddie yawe avuddeyo n'atabuka. Atabukidde ki? Agambye nti mulekerawo okulengeza famire yaabwe olw'okuba nti no Bobi Wine ali mu byabufuzi ne mutandika okuba nti no mubavuma ne mutandika n'okugamba nti no mu famire yonna yonna mbu balinamu abategeera babiri. Ekyo no kyamulumye. Katubeere nga tukuwa munnange Eddie yawe ng'ali obuwuka. Mwembala mnze ndi mugezi era boleta abasitu subira nti osobola okunteka mu line ndi mu area mwendi ndi mugezi era sogera byanjwanjwa and I also take my word and I thought mwembala munamusoka mu ssomero ne mbyobufuzi and each and everything ne mu fame ne mu sente. They have to believe it. So that's why we call you Baba Yawe. I'm just giving myself as an example. So the Babaism oba okitegeera oba the Babaiship kyekyajalwa kuba nti neyisango omusiru n'abasinga obukulu mu kuyimba mu myaka bampita baaba because so family yaffe si abasiru si ate ndaba nabo bakitwalidde nnyo nti family y'abasiru wowe n'abajja nga beefuula aba opposition ne bagamba nti mu family ya Kyagulanyi baazaleyo omugezi omu. That is very bogus. No, but they talk before even 2021. I mean 2021. Now after this, ate bagamba ati mwafunye yo. Where were you nga Kyagulanyi akyali bubi nga akyakwata n'ensenena? Where were you people? Because you were there. Where were you when he needed the heat? Where were you when he wanted to be the star? You were not there, but the family was there. Dream Studio has been very paramount. Ateko kubanga yatunulanga ne Baba Yawe. Maybe we andikoze empisa zisingawo bubi nga agamba nti Baba bajja kundaba and so on. True that, yeah. Mwabantu gamba nti wali omugezi. Mumwakuba akayembe. Mumwakuba kati ono bakigale neteze n'enfaanako bibiti. Obwali busiru. Obeza Dax vibes mu muziki baza eza Mick Wine. Da abantu abasiru. But I want to warn you that you people who are talking like that just get scared because you are still coming. Not only musically, not only politically, nebintu ebira bingi nnyo. And in a good way. You don't feel it alone. Temujja tunafuya nti yes, we make mistakes. We make mistakes nga abantu like others make. Kiriza tubuzeko kutohamado ogamba otya Davis Drake tukutumiddeko Nsamba Charis Kevin tukutumiddeko Nachitanda Swabra ogamba otya mukwano Jenny Nachanja tukutumiddeko Derek ogamba otya ne Esimu Dubai twagadde okuba nti no naawe tukutumirako Kanso Nalukola avuddeyo munange nalyoka agamba nti newe kuba kuddamu kalulu ate kuluna ayinza okuba wangulira waggulu nnyo agambye nti no tatidde era tayagala atiisibwe amanyi nti nakalulu yakawangula na bwenkanya mu mazima wakati mu kuba nti nate aba NRM mbu baali baagala akukabba katubeere nga tumukuwa akalulu ne bwe kaba kakuddamu ekawempe North constituency tuddamu ne tubakuba bubi nnyo we give them blood and nose tebayinza tusobola give them what blood and nose abo tebayinza kutusobola bwe nkuwa analysis olaba mu mwaka gwa 2021 Honorable Sejirinya yafuna obululu obusoba mu mitwalo 4,100 eyamuddirira Honorable Kidandala yafuna obululu obusoba mu Kasambu owenRM Kasenge yafuna obululu 6 n'obugwamu awo kakati gwe buuza olwo beeyongedde tutumu oba li good bwe kaddamu you give them a bloody nose n'okutubba kwokka kwe baatubba twabasonyiwa tewali we baalituusaawo obululu beewa bwewe but again
Omugagga era nga ye nannyini wa Kampala University twogera ku mwami Kateregga oba Haji Kateregga munanga avuddeyo ne yeekokkola Abanyarwanda agambye mbu Omunyarwanda muntu mulabe edduka ninaka Abanyarwanda ku mutimbagano sigenda kwogera bingi katubere nga tukuwa munange Haji abeere nga byeyogerera naye agambye nti nno Omunyarwanda yali ayagala kumutta ebirala kabyemalireyo mu nveeko mugamba saakuwa omutwe gwange gwali gutunula bwe guti mugumanya omukadde n'omupya mugulaba guno gwali gutunula bwe guti okwegaana kyangu nabbi omukwata asooka kukola ki okwegaana nti saakoze eki sabbye naye nze omusajja ku myaka gyange naye nze nyinza okulema okusasulya abaana ababe nga bange bali mu International School of Uganda abaana be basomera up to now buli mwana asasula $2,000 but she wants the only house I have naye agitwale yangoba mudda land we are talking about ali ayogera ku byejo najigura mu 1993 when I was still Uganda ambassador to Saudi Arabia. Now it ninjizimba koleta oyo yali afunye wa sente okujjako ng'azijja kunze we acquired things together tewali acquiring anything to do with Kampala University with me kyenjagadde mutegeera okuba olwaleero Kampala University how many years 26 years toweebuuza nti weba 26 years ng'oli ali 35 ani yatandika university bwete etambudde obadde mulabi mulungi wabule kwekumira ku Newspack channel kyolina okola kimu akwe kusooka okuba nti no subscribinga olikinga kwosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section ababeera ku mukutu guno twagala okubeera nga tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo beera bulungi weeraba naye weekumire ku Newspack channel ssaawa yonna tujja kubeera nga ate tukuleetera amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo.